olaba nti ninga nkyalina amaanyi waliwo amazina gesigezaako emyaka ngambira neba nti emyaka Uganda gye bakulima mu 2021 oba ogirinda 2026 ojja girinda 2031 tunaba tufuluma mu 7 nga tuyingira mu hozi atodde mu olinde kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Economy eri mu kubonyabonya muffe abasigadde bali mu kuzimba olusi tukayana noga nti batubbye naye ng'ekituufu naabwe okimanyi badde tonna kye bakubbako. Manyi mu Kampala babafera nnyo nga babafeze lwa busiru obeera otambula bwoti oli naasuula ekitereke ekya ssente naye nga munda bipapula ekivanga takinene n'atambula nga alinga atalabye kaakati gwe n'ojja n'okironda n'okiteeka mu nsawo yo ate nga liwo banne babiri abakuvaako emabega totegedde ne bajja ne bakoonako ne bagandi sente z'olonze zibadde zaffe oli tumumanyi oteeko tuwaako ne mukaanawo olowooza walonze nnyingi nnyo ne bagandi kati ffe ne bw'otuwa 2 bo bamanyi baataddeko emitwalo 10 akali kungulu n'akali wansi ne bakugjamu akakadde n'ogenda ngolooza ofunye ebyobwereere tibiriiyo. Obulokozi bwe tugenda okusanyukiramu era betusanyukiramu obulitwala mu bulamu obutaggwaawo bwagulwa na musaayi. Omwana wa Katonda bw'abanga yakubibwa kibooko gumoyite mu kibooko zo naawe obeeko bw'otuuka mu linnya lya Yesu.